nti nzize nkyogera nti NRM ne NUP muleme kwokya ggwanga lino. Olunaku olwajjo yes nabagambye ku musajja eyakyama omumwa twamulabye era nalabye mu komenti nga mumbuuza kibadde kyetaagisa ogamba nti omusajja yakyama omumwa mugenda tegeera olwaleero lwaki kibadde kyetaagisa oba lwaki kyetaagisa. Ate ina ne kyengenda okwogera. Can I hear that again? Yes, NRM ne NUP muleme okwokya eggwanga lino. Sagala kulimba era nga ndi maaso ga kamera za Talifayina njagala twebaze His Excellency President Kyagulanyi okubanga abaana akyabakutte Hillary abavubuka bakwatidde kavulo obeeka mookya singa banatwewaggula tusula na bano tuzaalibwa wamu nammwe ne bajja mu bantu nga kye mwagala kamanda Damulira kyakola ensi egenda kutabanguka. Programu eno yabadde ku BBS yes naye yabadde muliro tugenda gisunsula tugenda giyitamu ogenda kwewuunya emitwe gy'abantu abamu nti kale Museveni is Museveni. Kasiyegwanga is Kasiyegwanga. I'm telling you, I'm training Bob Wine to be president of. Mwalwanirira ki? Ffe gwango tukulembera ffenna tukakasa tetujja kuba bakulembeze. Ffe kye twagala si bukulembeze. Twagala mirembe mu nsi yaffe. Omuntu atambule misana nga teri yamugambako. Ne olwalera embeera w'eri omuntu bamusena. Drone zaafuse drone tulagawa. Tuli kukiisa abaduumizi w'amagye g'eggwanga si kye kiseera oveeyo gambe ku majeego ddala. Bannaddiini bangi yes bavuddeyo ne boogera naye be babigamba babiwulira lwakuba bayinza okuba nga tebabiteeka mu nkola. CDF gwagamba yavuddeyo olunaku olwajjo yes n'ateekayo ekifaananyi ky'omusirikale omusirikale yakubye munnamawulire Kanale Mugume n'agamba ono ngenda mu promotinga nafunye dda erinnya lye ne ranka nengitegeka olunaku olw'enkya ngenda kumulangirira ekitegeeza nti okubwa kw'abamawulire CDF akumanyiiko era n'ebigenda mu maaso abitegeera bulungi. Oyo ye CDF w'eggwanga. Tumaanirizaako buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera abali mu bitundu by'ensi ebyenjawulo mwebale nnyo mwebalire ddala. Olunaku olwaleero olunaku lwa Sande era nga njagala kutegeeza ennaku z'omwezi ziri 16 omwezi tuli mu Gwakusatu era nga omwaka 2025 njagala kutegeeza mpuliriza nti tutuuse mu koota y'omwaka. Koota yes tuli mu koota y'omwaka. Kakati gwayina byoyagala okukola nkwegayiridde dekerawo okusembezaayo ebbanga abikole kati dekerawo okubeera ng'osembezaayo by'olina okukola nti nja bikola mu mwezi ogujja anja bikola mu gujja omwaka gugenda kuggwako nga tolina kyokoze. Tandika n'ekitono ky'olina ekinene kinajja ng'osenvudde ku lugendo. Mulekerawo okusembezaayo ebirooto n'okubiwa ebbanga. Njagala kutandika bwe nti tulina ebintu bingi olunaku olwaleero mu bye tulina amazima gali nti nyinza okugamba tulina full package era ogenda kwewuunya. Mu byogenda okwewuunya katutandike n'omusajja oyo. Mu bigambo bye tuzze tuwogera nzize nga nkugamba nti bw'oba yagala okubeera owa NRM omutuufu oteekeddwa okukkiriza ennono ya NRM eyokubeera omusiru. Okitegedde? Yes. Bw'obeera ng'oli mugezi ng'era otegeera oteekeddwa okugyako sensi y'okutegeera kubanga oba okontana n'ekibiina kuba NRM ezimbibwa ku bintu nga 3: obusiru naki obubbi kimu eyo mpagi enkulu mu NRM era bagigoberera obubbi n'obulyake mpagi enkulu nnyo kyovola mukama waabwe agamba temukwata ku babbi abo bonna abakwatako eggwanga lijja bajja kudduka mu ggwanga bagende. In fact
sente zibabba za gavumenti naye nga talowoozeza gavumenti yaani babba za gavumenti naye nga tasoose kwetegereza gavumenti yaani okategedde Yes. kati empaji enkulu mu NRM bubbi obulyake n'okubanga olowooza kitono bw'osukka amagezi amangi ng'ofuluma NRM bibe bintu bisatu wuliriza omwami ono musajja mukulu omulaba era nga yalese abaana eka naye bino bye bigambo ebimuvaamu lanyi wotwakulabye era omusajja omuyimbi yayiima naga tetwakuguddemu era njala nkutegeeza nti obukodeo bwonna tobuguddemu olwaleero omulundi guno mwekwata ku bisubi kawempe kiralamu nga omadde mu kirowooza kino kiralamu agambye Kyagulanyi yeekwata ku bisubi baamulabye era baamuguddemu era ekawempe biralamu ku ground biralamu NRM yawangudde okusinziira ku ngeri gye baali babbamu ndoozi obululu ye yali akimanyi mu pulaani yaabwe nti NUP tesobola kukatwala twakuguddemu eyo ttiimu gy'oleeta nti ojambaza emijoozi gya NRM batuuke ku Lale nti basala ndalinze bakyuse baze mu Nuuko bwana ekyo tekijja kukola leero ekyo twakiguddemu dda noonya twalaba we baleetera mukyala wa Ssegirinya yes nga mukyala wa Ssegirinya agamba nti abantu abawerera ddala 5 bakyuse okuva mu NUP ne badda mu NRM era nabuuza wano ekibuuzo ne mbuuza ye muka Ssegirinya akolanga ki mu NRM era yakunza atya abantu 5 abamanye nti abantu abasukka 5 bebegasse ku NRM yali mwogezi wa ku mukolo kwolwo kakati ng'omaze okuwulira ono ku NRM ne NUP mu kalulu ako ani gwe twalaba ng'alina abantu bagamba nti baasala eddiiro yali NRM ate nga tukimanyi nti nno amagye galumba ekitebe kya NUP ne gabba engoye ne gabba ebyambalo ne gagenda ne gatwala kitegeeza baali beetegekera kano akaseera ate era nga bakitutegeezezako nti ebyambalo byatwaliddwa nga tetunnaba kulaba abantu abo kitegeeza twamanyako ku information eyo kati wuuyo musajja mukulu n'abaana alina ewaka mugezi naye ekisigadde mu kyemalireyo ekirala naye eyo stage gyobadde ostaginga leero egaanyi so njagala kwebaza abaana bonna abannu abali ku ggaali z'omukulu abaana bonna abadde ku ggaali z'Abakyagulanyi z'Abannalukoola abazze eno sayidi yaffe njagala beebaza big up boys kakati gwe twakuguddemu era kawempe abadde balooza nti kawempe leero Nuupu egitwala mbakakasa tugitwala sina mbakakasa tugitwala kifuba si mu mirembe wabula kifuba kitegeeza pulaani y'abano yali ya kifuba bamuliisa maanyi era twabirabako naye amaanyi gayogerako olwaleero ani Electoral Commission gwe yalangiridde yabadde Elias Luyimbazi Nalukoola kati ku NUP ne NRM ani ali mu kwekwata ku bisubi bo aba NRM mbo baddukira mu kooti bawakanya ebyavuddeyo anyway tetwagala kubeera nga tulwawo okay wabula njagala kugenda butereevu ewa waliwo ebigambo ebyogeddwa Kanso Katana Kanso Katana agamba atya bw'obanga owuliriza gwe Munnayuganda ali eyatuwuliriza ebigambo bino bikulu nzize nga mbagamba nti ekimansa nnaku kigimansa mpalo bwe baba bali ku muntu nga bacunya owa NUP wa NRM n'oseka linda tayimu yo mu kasonda bwe baba bacunya bannamawulire yes oba bwe baba bacunya aba taxi owa boda n'oseka linda olulwo bwe baba bacunya owa boda ow'amaduuka n'oseka oba omusuubuzi n'oseka linda olulwo kubanga lujja duno lwoya lwa mu nnyindo lwetaagisa ffenna tukwatire wamu nga terunnaba tulya yes era ntera okugamba abantu nti bwe muba kulayini ng'aliwo ekibalya kirungi nnyo ne mukikwatira wamu netukirwanyisa nekigenda otherwise bw'ogamba kasitanze ndi wala kigenda kulya bali kinaagenda okutuukako nga tolina akuyamba lwansonga nti oba osigadde wekka kakati njagala owulirize statement ya Kanso Katana ono nkulu nnyo
ebitagambika tuwulirize. Alright, Council Katana. Okay. Oh, yes. I come from in Ankole. You know, when you are preparing a garden, there are processes. One, you begin by tilling the land, then you go back, organize the land, and then plant. So the Banyankole, in their wisdom, always advise that when you agamba nti wabwe mwankole, yes, bw'obanga otegeka ennimiro waliwo process eyitibwamu emitendera gy'oyitamu nga tonnateekawo kitooke, waliwo by'oyitamu soka sima kinnya ate nga tonnasima na kinnya olina okuwalakata oba okutemawo n'ebiringa ebyo, yes, olongoose. Kati agituwa wano. There's a type of a snake called Empiri. I don't know if it's the one called the timber in Uganda, very dangerous snake. That when you're tilling the land and you just cover it with soil, when you go back to plant, it will kill you. Agamba nti bw'obanga olima n'osanga omusota, yes, n'ogubikka bubisi bisubi nga togusse, bw'okomawo gusobola okukuluma ne gukutta, era tugeraageranyiza ku timba. Okategedde? Yes. So I think journalists and other actors in this country must come to the realization that you don't wait for the problem for you to face it and criticize it. Kiddayo ku kyembadde nnyinnyonnyola nti agamba nti bannamawulire, alowooza bannamawulire temulinda mbeera kusukka mulyoke mugyogereko oba mugikritisizingeko, temugirinde emale batuukako, kirungi mubyogereko yadde eriwonga ensobi ne tugulinda kufuuka muze. Okitegedde? Mubyogereko kubanga byebyo ebiriwo. Bw'onaasirika n'ogamba nze nkola nabo kasita nze tebankwatako, bagenda kukwatako nga bwe twalabye mu kalulu. Yes. Kanso agezaako okubeera ng'alambula eno ensonga nkulu nnyo. Kanso gyatuwa. Yes. I'm sure you are familiar with that old analogy, I think by Martin Niemöller, the German pastor. Said that first they came for the socialists and I never spoke out because I was never a socialist. Then they came for the Jews, for the unionists. Then the Jews, I didn't speak out because I was none of those, and eventually they came for me. So today it's just atuwadde ekyokulabirako. Njagala okusuubira nti mukitegedde. Bajja ku kino ane nga ebyo tebinkwatako, ne bajja kuba ne ba anzi tebinkwatako, okutuuka we bantuukako ne biryoka bikwatako. Okategedde? Ne bagenda okukwatako nga gwe ng'omuntu tolina busobozi bw'eŋŋanga kikutteko, lwansonga nti wali ku layini nga balya banno n'otafaayo. Okitegedde? So tuwulirize. Journalists, and there was nobody to speak out for me. Tomorrow it will be pastors. These pastors that have been seeing justifying violence, they will be the next targets. The next time it will be judicial officers. Agambye nti bwe bakwata ku bannamawulire, yes, abalala ne batafaayo, ne basirika, bajja kukwata ku bapastors bano b'owulira abaleekaana ng'endegeya. Abala we mutafeeyo omulundi oguddako bajja kukwata ku balamuzi kubanga nabo basirise. Ebigenda mu maaso tebaagala kumanya, bali comfortable. Naye omulundi oguddako bajja ku bo. These judges will be beaten in their chambers. The next day it will be teachers. When there is a problem, agamba nti bwe banaavaawo bajja kulumba abasomesa. Lwansonga nti bali bonna baweddeyo kati basigaza abasomesa. Okitegedde gw'obadde ng'osirika kakati batuuse ku ggwe, kyekiddako. we should not wait for it to first affect us individually for us to speak out. The repression, which is the phase that the NRM has chosen, the path that the NRM has chosen, can only be stopped through resistance and speaking out and fighting the repressive actions. But justifying them, glossing over them, can never be a solution. Okategedde? Yes. Okubawagira, okubawaana, okubeekulukuunyaako, eyo si ensonga. Kubanga tekikufuula waabwe. Tekikufuula waabwe. Wabula ekirina okukolebwa kwe kubeera ng'ovaayo n'oyogera ku kikyamu, n'owana engeri y'okukijjawo. Yes. Wano we tugenze walungi nti bannamawulire waliwo TV
ezimanyiddwa nti okugeza NBS yes esongebwamu nnyo era bannamawulire abakubiddwa kubabaddeko aba NBS wabula mu kkubibwa bannamawulire abalala bo abantu babasaasidde ne ku NBS tebabasaasidde oda babayita n'aba Jayden okategedde be ba Jayden b'omulembe guno mu media tebakwatwako kakati babakutteko kino kitulaga ki nti buli muntu yenna guno mulanga gwa kusitukiramu ekitulya kyo tekiriiko gundi enjawulo nti gwe mu position w'oli tekinnakutuukako oba kikyakwagala kubanga kirina kuggwe kwekyagala okukwatira omulala kikutaddeyo nga kanyeebwa okitegedde kikuleseewo awo kubanga bwe kisooka gwe tekijja funa oli mangu kinasooka kwoli nga bwe kijja kabakozese gwe bakwate oli ne weerabidde bwe bamala oli badda ku ggwe ani addako tekirina gwe kirya mulala gwe wano kuba olina n'ebyama by'omanyi kubali bonna abalala okategedde yes so twalabye wakati ku bigambo Kanso Katana byayogedde atuwuliriza bakubye bannamawulire kituufu nalabye minisita Balaam Barugahara yagenze ku mikutu gye nagamba nti banna NUP yes njagala kubeera nga njifuna simanyi oba nagifunyeko kopi wano eya Balaam njagala kubeera nga ngisomera abantu wano ya Balaam Barugahare ke njagala beera nga njikufunira wano ndabika bannaye saagifunye ke naye of course nagisomye katugiyitemu wano mpola mpola. Balaam yagambye nti NUP yes National Unity Platform ye yavaako obuzibu bwonna kanaaluzaala era ye yasosonkereza ab'ebyokwerinda NUP era bannamawulire okukubwa NUP evunaanyizibwa wabula nga bo gavumenti tebalina musango olw'ensonga baasosonkerezebwa aba NUP ab'ebyokwerinda bagenda okukola bye bakola NUP ye yaleeta obuzibu buno era n'agamba nti bannamawulire bagenderamu mu nsobi kugamba NUP yaleetawo akakuubagano yes then kati bo bannamawulire babakuba tebategedde ab'ebyokwerinda baali tebategedde baali mu kwetaasa ab'ebyokwerinda baali mu kwetaasa in fact yagambye nti baali ku self defense ng'ab'ebyokwerinda obuzibu bwonna NUP ye problem ye Balaam bwe yayogedde naye okumanya nabagamba nti Balaam ono mugoberezi mulungi era mukongozi akongojja emmandwa muwuzi wa bunyama mulungi wakati ng'ava okuwooyawooya munnamawulire oyo atera okunywa buukyayi ne Jeno Muwoozi Francis Isaano gwe yabadde ayogerako yes. kakati ate mukama we Muwoozi agenze njagala kufunira ekifaananyi kino agenze ku mukutu gwe ogwa X n'alyoka awaana n'ajajjaata omusirikale yennyini eyabadde akubye Kanale Mugume njagala kubeera nga nfuna ekifaananyi ky'omusirikale oyo nyinza okikutera kwongezaako okulaba akatambi kano we kazannyira omusirikale eyavudde ku booda n'alumba munnamawulire wa NBS Kanale Mugume ng'ayagala omukuba kibooko omukulu Muwoozi avuddeyo n'agamba ono tamulabangako ono muzira asaana kuwa bimuli bye era agenda muwa ranka okitegedde agenda kulinnyisibwa eddaala yakubye munnamawulire ebikolwa ebiri mu kuvumirirwa ye Jeno Muwoozi agamba oyo yasinga oyo kugamba yatadde mu mpisa okitegedde nti Balaam ali eri atugamba mbw'aba ab'ebyokwerinda babadde ku self defense babadde beetaasa okuva ku NUP kyokka mukama we emmandwa gy'asamirira egamba nti ekyo kyabadde kituufu
era ngenda nakuwa award omusirikale yakoze omulimu guno yayambadde bulungi obuta okubika amaaso ge era yakoze na bulungi ranka agigwana era olunaku lwaleero tusuubira ranka oba ndowooza namuwa ya acting general tugenda suubira ranka mbadde njagala kulaga omusajja ono akataminga bwe kazanya ngenda mukulaga now kino kyekitegeeza ki gwatuwuliriza era atugoberera nti ebikolebwa mu ggwanga awo omusirikale gwe bagamba y'oli ali ku piki sone eyasituse wabula ali ku boda eyasibye piki oli eyasibye piki oli omukulu gwagamba nti ayagala muwa ranka naye nga balumbye munnamawulire ali ku mulimu gwe balaba okategedde yes balamu agamba nti bano babadde ku self defense neggwanga lifugiddwa abantu mu butuufu abalowooza ekitone ennyo nalabye ne kanale mugume naye nga yavuddeyo n'akyogerako ne kanale mugume avudde in fact statement ye ebadde etya agambye nti Jaden is promoting Jaden mumumanyi Jaden atoyinza obutamumanya Jaden ye lumbu yekoze amuyita atya banaye bali bebajjo kitugamba bebajjo kitugamba lumbu yamuyita atya waliwo erinnya lya Jaden mulituteereyo anyway twagala kubeera nga tuvaawo wabula kino kyonna eya kanale mugume kanale mugume yagambye bw'ati nti Jaden is rewarding tormentors Jaden kugamba yakoze Jaden we nga amukwese okitegedde so bwe bityo bwe biri biddayo ku bigambo by'omukulu ali ku screen yawo katana okategedde nti balya bannaffe tusirise kubanga tekina tutuukako duli tubadde tugamba bannamawulire bali safe kati bakubwa misana tuku ate mu kamera leero bali mu kubeera nga basika member of parliament ne bamukuba ne bamuyuza biki ffe tuli eno tusinika mannyo tusirise tuwoza be bamanyi bwe baba nga bali ku level ya member of parliament kati gwe omunkuseere atalina yadde obukuumi twagala kuva ku nsonga eyo bwe tuba nga tuvudde ku nsonga eyo njagala kuwa bigambo bya Sheikh Kiti ebigambo bya Sheikh Kiti njagala tubiwulirize ffenna ebyaddala nsaba tubiwulirize ebigambo bino binkutteko nnyo era ndabye abantu mu comment ti Sheikh waffe tatufaako Sheikh waffe tatufaako ensonga nti kyebatumanyiza buli avaayo n'akyogerako okufa aba waakufa kati ate n'ekyo kiraga eggwanga ebbi evundu eggwanga eritalina makulu nti buli avaayo n'abaako kyayogera nga bw'owulira wali kanso katana bw'atugambye nti tuleme kusirika bannaddiini temusirika bw'osirika banno bagenda kuvaayo battibwe kakati Sheikh Kiti agamba apaana sigenda kubeera kyensirikidde ng'ebintu bigenda maaso mu ggwanga era ayise bannaddiini abagaba baayimuliwa lwansonga nti ye yagamba nti nze njogera nga nze senga mbadde ggwe okategedde tuwulire ebigambo bye wanirira ki ffe eggwanga tukulembera ffenna tukakasa tetujja kuba bakulembeze ffe kyetwagala si bukulembeze twagala mirembe mu nsi yaffe omuntu atambula emisana nga teri yamugambako ne olwaleero embeera weeri omuntu bamusena drone zafuuse drone tulagawa tuli kukiisa abaduumizi w'amagye g'eggwanga si kyekiseera oveeyo ogambe ku magye ego ddala munnamagye akoze effujjo ku bantu avunaanwe ng'ensi yonna eraba abeera ekyokuyiga eri bannamagye abalala n'abantu bano okuzza essubi mu gavumenti amaanyi amangi agateereddwa ku bavuganya gavumenti maanyi ganditeereddwa kutereeza bitatambula bulungi mu gavumenti naddala obuli bw'enguzi naddala okutulugunya abantu ng'omuntu abuzibwawo atya nga ssaabaduumizi w'amagye g'eggwanga mwana wa pulezidenti tasobola kuvaayo kuyamba ku kitaawe bino okubyogera mmanyi mujja kumbuulirira neeyanziza nsaasira nnyo kuba onzijukize nti nnyina n'abaana ekimala kimala ndowooza gavumenti ffe tetulina buzibu n'emwaka 2026 mutwongere otukulembera
yenna ayagala jje naye tukulembedde otya bino bye mutulaga simanyi kye mwagala tukole naye luliba olwo kye mwagala tukole ne tukikola. Njagala nsooke mpozingireko awo. Yes. Sheikh ebigambo byayogera tabyogera nti alina obukyayi ku nsi. Tabyogera nti ayagala kuyeekera nsi. Abyogera kubanga alina obulumi ku mutima. Alina bwalaba eggwanga bwe lyandibadde litambula ng'ate abalifuga mu kiseera kino basobola okukikola ne balikyusa ne basazeewo okukwata layini endala embi enkyamu egenda okusuula eggwanga mu bizibu, in fact liri mu bizibu naye ng'ate balinawo layini gye basobola okukwata ennamu. Kati Sheikh agamba abansaasira mu nsaasire ne namwe mwensaasire. Ebigambo bino Sheikh ani omugenzi Sheikh Nuhu Muzata yayogeranga era ebigambo bye bimu. Naye njagala kubuuza kati mmwe abatuwuliriza ku Sheikh Nuhu Muzata naffe abaliwo ani alina obulumi? Ffe ku Muzata naffe abaliwo ani alina obulumi? Kubanga ffe tuwangaalira mu kunyiiga buli lunaku. Kituufu. Bye tulaba mu ggwanga onyiiga n'onyiiga obusungu ne bukutumbeera n'okkakkana. N'obanga wakkakkana ne bakola ekirala n'onyiiga n'otumbiira n'okkakkana. Olunaku olumalirako mu kunyiiga buli wotula ku mawulire n'owulira busungu golooza ku Muzaata. Naffe ani ali emirembe? Kati yayinza okuba ali mirembe naye ate ffe tutambulira mu kunyiiga. Okitegedde byatugamba ye yabikola n'abitugamba ng'omubuulizi w'enjiri yakola ogugwe. Kakati tuli ku Sheikh Kiti wakati mu bigenda mu maaso tusinga kulowooza ku kimu bambi tebamutta. Already tuli mu failed state lwasonga nti kye baatumanyiiza nti buli ayogera tulowooza kufa kati kumutta. Kyetuddako nti Sheikh tatugendako lyeggwanga lye twagala okuwangaaliramu wabula Sheikh akyatugamba. Saagala kuyingirira nnyo bya bufuzi yadde nange ndi munnayuganda n'emyaka gye nnyina ndoza gimmala okwogera. Sina buzibu kufa olw'eggulu lwa leero oba enkya. Kyonna ekisoboka ekirowoozebwa nti kyekiŋŋwanidde tewali mutawaana. Naye obusiraamu butukubiriza okubeera ab'ekisa eri buli kintu, kakibeere kisolo kakibeere kinyonyi. Asaze enkoko oba n'asala enkoko takkirizibwa kusooka gimaanya oba ogirumya, gisale lumu kuba teesetese gisala. Kati bwe kiba tuyisa nkoko bulungi nga tugenda gisala, n'embuzi tugiyisa bulungi ogisanga yeezingiridde ovunaanyizibwa oba omanyi nnyini oba tomumanyi tosobola giyitako nga yeezinze yonna kujjako ng'okitakkuluza. Allahumma kebera embizi gwe Muyisiraamu togikkiriza tokkirizibwa gireka efe. Bisigadde tunaabiterezanga embizi ogitaasiza. Kati ate omuntu baseka tuli omanyi waliwo abantu nga Katonda yaba blessinga nga yabawa omukisa. Katonda nga yabawa bwe walinga owuliriza omugenzi Sheikh ani gwe njogeddeko Sheikh Muzata. Sheikh Muzata yatuuka ekiseera nga takyabuulira basiraamu abuulira ggwanga nga buli muntu kikakatako muwuliro oba oli mu katuliki oba oli mulokole oba oli musiraamu. Ffenna tuli bitonde bya Katonda. Muzata yali yasala layini nga takyali Sheikh w'abasiraamu wabula Sheikh w'abantu bonna, Sheikh w'ebitonde bya Katonda. Bw'owuliriza Sheikh Kiti mulyoyi wa myoyo atali kulyowa basiraamu ali mu kulyowa abantu bonna ebitonde byonna ebya Mungu. Nti ebigambo Kiti byayogera bikuleetera okulowooza nti wandijoyininza obusiraamu. Kituufu. Waliwo omuntu akwagaza ekintu n'akyegombesa ayina waagambidde nti omusiraamu n'embizi abalala tebagala nakiisa mu kamwa, tebagala dogiwulira. Era astagfirullah ali muzikiti agamba n'embizi wakati mu kisiibo bw'ogisanga nga bagisibye ng'omugwa gugikutte
nga yeetaaga okuzingulula sooka ogitaase musiraamu ebirala tunaabiraba sooka ogitaase musiraamu kubanga kitonde kya Mungu tokkirizibwa kukirekawo oba okoze omusango okukireka nga kiri mu bulumi ogwo musango eri Katonda ne binzijukiza ebigambo bya Shenuumu zaatabatte byayogera n'agamba nti gwe omusiraamu abeera ano n'ovuma omukatuliki oli mukyamu eyo gye twava kizibu okusanga famire y'omusiraamu nga ku mukono gwe tekuliiko famire y'abakatuliki oba ya ddiini ndala famire kizibu ne bw'osanga avuma kati bw'owulira ebigambo ebifaanana bwe biti owulira abasajja abalyoyi b'emyoyo ne tubuuza abalala muliwa nga basirise muliwa ku bigenda mu maaso mu nsi basaba mamotoka kwegamba musazewo mu praise ng'omuntu okusinga eyabawa obulamu okusinga Katonda okusinga awaniridde n'oyo gwe mulabanga ye Katonda nalaba omusajja omusiraamu oba ye sheekaani ng'atudde mu motoka ya mwami Museveni n'agaali n'oggulu lya ku nsi ate era kirabanga teyongereyo dawa bannaddiini tuli luddawa ng'omuntu muntu atta munne ng'ate tokkirizibwa kwogerako gwabirabye kuba naawe bajja really ak'omuntu kali luddawa navudde rimba amaduuka alina gwakosa wenna muyise ng'omuntu wallahi ne bannabyabufuzi naddala bannamagye wallahi nnyini nsi alina obuyinza okukyusa embeera yonna mu mbeera gye tutalowoozezaako watya ng'oyimiridde mu maaso g'omwana nga ye mulamuzi nga gwe watta kitaawe gwe wabuzaawo kitaawe wallahi kino kya myaka 10 mu maaso abaana gye bali basoma nga bamulekwa nga kitaawe yabuzibwawo luliba olwo ne bakuleeta mu kkooti nga mwana yayimiriddewo ng'omulamuzi ogenda kunnyonnyola biriwa baabaana bo famire yammwe mugitaddewa bw'akyusa embeera Allah abantu bammwe bali luddawa lwaki tetufunye byakuyiga na byakulabirako mu mawanga ag'enjawulo naddala gatulira wulira ebigambo ebyo yes agambye kino kya myaka 10 mu maaso si kyakati oyinza obutakiraba leero nyinza obutakiramu mugaso naye emyaka 10 mu maaso waliwo omwana gw'otulugunyiriza kitaawe omwokeza paasi omwana oyo ali wansi asoma naye asoma bwa looya agenda kutuuka nga looya afuuke omulamuzi omwana oyo bajja kukuleeta mu maaso ge ddala agenda kukulamula atya nga gwaziza omusango ye mulamuzi tugenda tutunuulira abantu nga basala emisango okusinziira ku byayita naye nga tajja bireeta ku mmeeza agambe gwe wayokya kitange oba gwe wali mu unity eyakomandinga abayokya kitange omusajja ebigambo byayogedde byamagezi nnyo byamagezi naye tebasobola biwulira kubanga tukkiriza nti Katonda bw'aba azikiriza omulembe abakulembeze b'omulembe ogwo asooka baziba maaso asooka baziba matu ne babeera nga tebakyawulira tebakyabiraba tebalaba bituufu era tebawulira bituufu bw'ojja n'omugamba amazima gw'oli mubi era ofuuse mulabe amuwaana amusuuta amubiibiita ne bw'aba amulimba ng'ayagala kulira bimusanyusa kyova olaba Balamu muganzi eri mwami Muwoozi lwansonga nti amugondera akola byayagala mwami Muwoozi alowooza ensi yagimalayo Jeno Museveni abamuwaana abo be baagala ayagala kulira yessebo naye kakati ng'oli mulungi nnyo osinze ne wali emyaka 2 emabega buli mukazi yenna kati ndowooza gwe kirooto kye mwami Museveni okimanyi kati otambula bulungi okusinga we wali otambula luli ye ng'ozzeemu amaanyi bye baagala owulira abo bye baagala Mungu oba ofuuse wuwe Mungu Mukama Katonda asooka baziba matu n'amaaso nga balaba ndali so ye Sheikh Chiti butereevu nnyo twagala kubeera nga twegatta naye newankubadde byonna eno emboozi ngibakoledde ng'eflowinga yes because nina kyenjagala mutegeere newankubadde bannaddiini bavuddeyo boogera bannabyabufuzi bye bandyogedde bannabyabufuzi abamu bali mu ntalo abamu
baddidde abalwanirira bannayuganda ate bo babalinnyeko baagala kubakkakkanya n'otunuli omuntu amaze mu opposition emyaka 25 anenya amazeemu emyaka 5 amugamba gwe tulemesezza emyaka 5 gy'omazeewo tulemesezza okuggyako Museveni nga ye amazeewo 2 era ne yeesiba ku bantu njagala tugende kana akatambi atuwuliriza waliwo ensonga dwaki oba oliawo tujja ku mikutu gino tetujjawo buzi kuyisa bivvulu tuyina ensonga lwaki tujja wulira akatambi kano njagala kubeera nga nkakuteerako wano ka mukulu amanyiddwa nga Kasibante omukulu ono muganda wange ono yakwogerako naye nali sikwogerangako tusooke tukawulirize abakulu ku kitabo ekivuganyiza nnyo Museveni emyaka 5 eyo basimbyeyo ani okusobola okugjayo NRM Sekuritale General gyazaalwa Mwami Lubongoya oyo naganja mufiirako oyo ye Kasibante yewera ye Kasibante yewera oyo akolera NRM direct naye akulaga ali mu DA Democratic Alliance eyampoga mapoga abayina kala z'abasiyazi nga ze ziri emabega ku bipande byabwe ne bavumiriye ebisiyaga omukulu amanyiddwa nga Abedi Bwanika yagamba agenda kufa n'ekibiina kya NUP n'abakulembeze baakyo kakati alingakka basitudde omulala Dirwe mugenda okwogera ku by'okukyusa obuyinza nga temulwanye n'abantu bali mu opposition ng'ogyeko entalo bano boolaba balwanye buli munnabyabufuzi azze nga w'amaanyi ku opposition kyokka beefuula aba opposition kati ali ku Lubongoya bamubuzizza nti lwaki wava ddi mu NRM naga nti NRM ewaffe ne bw'ojogera oyinza obutafunawo okyama ye Sekuritale General ayagala kujja kaki now tutestinga bwongo bw'abantu n'entegeera yaabwe tuli ku Moses Kasibante agambye nti bamubuuzizza wava ddi mu NRM owulidde kyayanukudde ne kyayanukudde si kibuuzo kiri kibadde kibuuzo yes naye ye kennyini yaki agambye bamubuuza wava ddi mu NRM wulira ye bwe yeeyanu ye kennyini yabyogera tewali amwanukulira tutestinga bwongo bw'abano basajja bakalu ng'emikebe naga nti NRM ewaffe ne bw'ojogera oyinza obutafunawo okyama wava ddi mu NRM n'agamba ewaffe mu NRM ne bw'ojogera oyinza obutafunawo okyama kye kibuuzo ye ansa yakyo nedda kuba yabuuziza kirala ne ansa gyatuwadde kati mulamu omutu ono ategeera bulungi oba bakasazeemu mugezi naye nakozesa omutwe gwe okwanukula ebyekisiru otegedde nnyo tweyongereyo ye Sekuritale General ayagala kujja kaki nze mu 2006 nga ne stage za border zimmanja nagenda ne nesimbe waffe Butambala nga basiraamu nnyo nange ndi mukristaayo nnyo nga gwe nesimbyeko mugagga nnyo nange ndi mwavu nnyo nga tewaliyo yenna wa opposition neŋŋenda n'enkumbi bwali bubbi nawangula Sekuritale General atandika atya okutagalatagala nti ewaabwe yaatyayo ene waffe atatya gye twalongoosa agambye Secretary General David Lewis Lubongoya waabwe atyayo kino kibuuzo kya kutestinga omusajja omukulu ayina omutwe naye nga tagusazisa kkubo nga Kasibante kozi nze sisuubira nti ogwo gwe mutwe ogusala ekkubo singa bamutomera dda gyandibanga ayinayo omulala gwe yeeyambisa okusala ekkubo Jeno Museveni nga gy'okulwana wano okuwambawo yalwanira Mwankole nedda era yajja wano waffe omanyi lwaki munnabyabufuzi yenna yeetaaga ebibuga kubanga bw'oyimirira mu bibuga kikwanguyira okukwata obuyinza so kibeera kizibu okuva eri n'ojjo owamba ebibuga ne gavumenti esooka protectinga bisaawe n'ebintu ebiringa ebyo ebyenkizo kati singa omufufugaza ng'omugje wali mu makanda ye walowooza kikulu nnyo kyobaa mwami Museveni olutalo yaluleeta mu Buganda lwasonga nti wewali komandi ne bwe lwali luganye yawalirizibwa ogenda ateese ne Ssaabasajja Kabaka akomewo akunga Abaganda bajje mu lutalo lwali luganye
balumalirize n'aluwangula. Kati bino bano bagezi era babimanyi naye tebategeera binnyonnyola. naye nga babimanyi bakozesa amagezi mangi okunnyonnyola ensi ebyekisiru kubanga bateekeddwa babuzaabuza. Si lwakuba nti bye twogera tebabimanyi, babimanyi. Era Lubongo yabeera kubanga ali mu ttiimu yaabwe singa bamuwaana okufaako obufi era bandimusekendiza n'okujja mu kalulu. Niyo olw'okubeera tali ku ttiimu yaabwe abafuukidde ekizibu. Ate bano bonna oyo yajja mu NUP ne bamumma kaadi n'anyiiga bonna abo bajja ne bameera entondo. Era olaba be baawa kaadi gye bali ne kasita baalaba nga ebibalo byabwe byawukanye ne NUP ne batandika ojja ataakinga ye Kasibante oyo. Badikiteeta ezo zibeera nkola zaabwe, bali eri ewaabwe beeyagala, betulowooza nti banaabanona ewaabwe. Lubongo yo Oluganda bamala kulumuvuunulira alwogere mu bantu. Ewaabwe Olunyankola alugeramu n'ebisoko bibatannaba kumanya. Eyo tagendayo weni alemo yeetaaye. Ajjeeno Bakasibante gye basibiddwa emyaka gyonna naye atuula awo akugaa nti dikiteeta agenda. Sekuritale General obeera ku level yakukwata ntebe senga president avaawo ne constituency gy'ozaalwa ogitya wabba ki? Wabbayo nte nga bakunoonya, wabbayo ndiga nga bakunoonya nga tetukimanyi kiki. Oyo ye Kasibante Moses tuleme mumalirako nnyo budde n'amaanyi gaffe gaatagwana lwansonga nti n'omuntu gw'alina tagukozesa sala kkubo. kakati bw'aba ayogera ku nsonga za ggwanga twetaaga omwegendereza kubanga afujja ebigambo eby'obulabe. memory card ye gy'ayina yatugibye ejjula mangu ka 128 leka naawe tesobola nakubeera 2GB 128 naye ali mu gibinika ebintu ebigenda omusuula eddalu anaaligwemeka. Now okay kakati ne tujja wano gwe boogerako David Lewis Lubongoya nenedda waliwo munnaabwe ndya nabo naye ate nabo abakubamu ebituli. Eno ye yeyita opposition ye Uganda. Kakati noono naye akola nabo, naye ne baakola nabo tabeesiga bulungi, tabeesiga. Era bwati bwaboogerako waliwo akabinja bwati bwaboogerako nono bati mau tebakyali ba besti tebasobola nazigatta kuba mpuuga alamuza mulimo gwono mwena aremu kati alaba bamusuuza omunyama. Okitegedde kati agamba waliwo akabinja ebibiina ebimu ebiina enkolagana naye nga mu nzikiza bakukuta nabyo. Abamu bafunye n'ebikutiya bya ssente ndaba n'obulamu bwabwe bukyuse. Abanene abamu aba DA kati bavuga n'emmotoka, abaali bafuuse banakyeyombekedde abasajja, abamu kati balina amaka. Tumanyi nti NRM oluusi ekola ebyekiyaayi naye kakati ono ayogera ku banene ba DA. Waliwo yali afuuse nakyeyombekedde anti gwe kyoba omanya Mau yabba Mukabandi ani ng'afunye omulimu mu NRM. yabba ani babimanyi yakala mbaleetere Katambi. Okay, omusajja n'ava nayo n'aclaiminga nti bantwalidde omukazi. Mau n'atakomawo omukazi n'amuwasiza ddala. Yasooka n'abyewakana n'amala n'amuwasiza ddala. Kakati kino kyayogera akimanyi buli watuuka mu mugaati osobola n'okubba omukazi w'omuntu kati aliye n'agamba ne banne babadde bannakyeyombekedde bagenda funa abakazi kubanga naye kyeyali tandise okuduula kasa yafuna obuyinza nga NRM emuwadde omulimu n'afuna ne muka omusajja ononkola ki nze minisita w'amateeka tandise okujooga. kakati eyo ye opposition eyo bo bennyini beeyuza opposition mu NRM beebo ono mpuuga
abadde nga yefuulawo NRM naye nga yateesa ne wa opposition naye yateesa ne NRM kubigenda mu maaso byonna nga betubyogedde bwabikwata nabibaddiza era n'abasibe aba opposition abadde yayita emabega n'ateesa ne NRM ne bamuwa omugabo abasibe ne bateebwa n'ebiringa ebyo kati ne Nobert Mao yagenda wa DP ye president wa party n'ateesa ne NRM ne bagenda mu ndagaano ne bakola obufumbo n'empeta n'ebeerawo kati ye minister okategedde ali kutooka agaaya naye Kasibante gwalwanyisa yono gwalwanyisa ali mu bintu birala nnyo era byalimu bye bino wammanga ono David Lewis Rubongoya atunnyonnyola byatunnyonnyola wammanga bye bino okay byenjigidde ku muganda wange era mukulembeze waffe Honorable Kyagulanyi omusajja akuyigiriza ngeri kijosobola okubeerawo mu nsi ate ng'oli convicted era bw'ola otunulira obulamu bwe talina nakusooka okwogera naawe naye engeri gyeyisa manyi bwe nasooka okumusinkana ebiseera ebyo oluusi nga ntambula naye mu tundura ye kati emaze emyaka wemeka aluweeyo naye oluusi ng'ayimirira n'abuuzako ku muntu ono atunda buto ku kkubo oba bano abantu ensi abantu ba bulijjo n'oluusi abantu ensi be yasuula ne yeerabira naye n'olaba ng'agezaako nnyo okubasembeza okuba understandinga babeera mu ghetto n'olaba engeri gyadiringa n'abantu ba ghetto n'ababeeramu nnyo era oluusi nga tugenda okulyayo kamere n'atasuggestinga munyonyo naye nemugende wa maama kikyera awe kamokya nemutuula awo era n'olaba nga interactinga bulungi n'abantu aba bulijjo era ekyo kyali mu bintu ebimu ebyasinga nnyo okundeetera okulowooza nti ono ye mukulembeze yekkakkanya okutuuka ku buli mutendera ate nga teekakkanya kyokka naye aba understanding bano abantu abategeera bulungi nnyo era bw'atuula wansi n'agezaako okunyonyola ono ikonomi ey'ono omuntu atunda buto okirabira bulungi nnyo nti ensi yaffe agitegeera oyo ye David Lewis Rubongoya Secretary General w'ekibiina kya NUP era njagala kubeera nga nkutegeeza gwe atuwuliriza era atugoberera nti Rubongoya bw'aba nga ayogera wano twetaaga buweereza bano abasajja obalaba batambuza obusosoze empuuga n'akabinja ke batambuza obusosoze bakubye NUP ku ky'obusosoze basooka ne bagamba NUP eyo erwanisa Buganda terimu Baganda omusajja agenda okutunulya akakiiko konna akatambula kuliko abanobbi kati oyo David Lewis Rubongoya Munyoro si Muganda Munyoro ne bano bakasibente olw'okubeera nga omutwe gwayina memory card ya 128 teweza na 1 GB ejjula mangu takimanyi na kimanya kati ejjudde ebintu ebimu byetaaga kusiimu amulaba mu Nyankole okitegeera talowooza takozesa IQ ye okitegeera so bw'omala otegeera bino n'obimanya n'ojja n'otandika okubeera ng'osembera bw'osembera n'ojja ofuna akatambi kano akatambi ka Bedi Bwanika naye kano njagala kabawa mu ngeri bbiri waliwo ekituufu n'ekikyamu njagadde okukabaleetera mubeeko kye mutegeera njagala tukawuliriza akatambi kano ono Abedi Bwanika tukawulirize oyo ya Abedi Bwanika era bino bye bigambo bye njagala nabyo tubifune tubiwulirize bulungi Abedi Bwanika Elias Lukwago nade simusuubira kugenda Kawempe ku Kadaala ayogerenga awakanya Mutazindwa musajja we yamubeererawo mu biseera ebizibu waliwo ebintu ne bwe yali wadde agambye nti tetugenda ffe kuteekayo candidate ekyo kyali wadde kirungi ekyobutateekayo candidate tusigaze omu era nze nali nalina kulevega nti bakandidate abala bonna baveemu tusigazeemu Nalukoola ekisooka ekyo kya bulimba agambye nti Elias Lukwago
ekyo tugenda kijjako mu maaso awo ampuliriza kiwulirize bulungi tugenda kijjako naye agambye nti yali ku level egamba nti tebaleeta candidate yenna bateekeyo Nalukoola bawagire Nalukoola naye bano kye batakkirizamu kye kibiina kya NUP era bakikuba bano bazze bagamba NUP terina na constitution bano bazze bagamba NUP kibiina kya mwami Museveni bano bennyini bazze bagamba nti NUP igenda kusaanawo kakati tosobola kuŋŋa nti mubadde mulowooza okuwagira Nalukoola NUP gwe yaleese naye ng'olwedde tuwategedde nti mubadde ne Mutazindwa naye kulonda Mutazindwa mwasooka kujja wa Luswa Luwembo n'agaana oba oliawo nga talina maanyi bamutunuulira nga okitegedde akyuka nga kamiliyoni mubadde ne bakandidenti babiri mu reesa abatawezza na bululu 5 ku bukadde 5 mukama wammwe Mpuuga byabba omanye batugambye nti okutunda ekibiina kyabwe ekya DA obanga atunda full figure ku bwa Miss Uganda okategedde tebatundika kati ekyo bw'omala okubeera ng'okikutte n'okiteeka ebbali kitegeeza mulimba wabadde tusobola kusapootinga luyimba Nalukoola just beerimbiseyo bwerimbisirwa nsonga nti kyabalidde okategedde bakandidenti babiri tebawezze yadde obululu 5 ku bukadde 5 mukama wammwe bwe yabba ekyo n'okiteeka ebbali n'ojja ofuna anga endala kati ekibiina ky'abasiyazi ekya DA ekya NUP bwe bagamba ky'abasiyazi kusinziira ku bo bazze bagamba tebasobola kuba nakakwate na NUP ekibiina ky'abasiyazi mwabadde mugenda kuwagira kyaki kandidenti wakyo mwabadde mumwagazaaki babadde baagala Nalukoola nga Nalukoola ani akulimba abo Nalukoola bamwagala singa yegatta ku DA bamwetaaga bamwagala naye kakati tebamwagala kubanga ali ku kibiina ekikulemberwa His Excellence the President Robert Mitembo Kyagulanyi Ssentamu lwaki atugamba kati nga luli we yali mu kalulu teyavaayo kujja kukitugamba musiyazi ne kijja wenkitadde kijjirawo ddala kale ensonga endala agamba lwaki Erias Lukwago teyawagidde munywanyi we Mutazindwa tewali buzibu lwaki nze ombuuza lwaki sawagidde gundi nsonga ati oba n'eddembe mba n'eddembe lyange naye banna NUP kano mukawulire kaliwa n'essaawa enfu mu lunaku ebaamu entuufu ebaayo n'essaawa entuufu 2 yadde enfu ebala 612 essaawa yonna ne bweba nfu 612 zo ziba ntuufu 612 ziba ntuufu oba kitegedde njagala tulabe wano era nakyogera kakusibi naye nga kitubadde tukolerera naye saasanyuka nga mukulu Erias agenze kukooli omusajja we kubanga yamubeerayo mu biseera ebizibu ekirala kinalowoozera nti mukulu Lukwago kyagezaako okukola agezaako kuzannya chess kakati awo nange wenjagala ku chess w'ebyobufuzi olwedde kino nakibagamba si kipya nabagamba nti NUP erina abantu beereese bali mu ezo omu ku bantu abasinze okukola ajja kwesimbawo NUP eyagala okusimba omuntu ku bwa Lord Mayor Erias Lukwago akyayagala okubeera Lord Mayor Erias Lukwago bwe batuula wansi barealizinga nti ekituufu kiri nti mweno gemu ya Kawempe NUP yeyenkizo erina amasannyalaze kiki kyetusobola okukola kwegenda okubeerawo basiige ekifaananyi ku lunaku luli tujja kujja tugambe naye nga ffe twajja ne tusapootinga owammwe lwaki onteekako omuntu nga nze najja ne nkuwagira okategedde ono gwe twogerako Erias Lukwago y'omu ku basajja abaludde mu byobufuzi amanyi kyakola tagwa mu bigwe ye chess gwe babadde boogerako awo okategedde takaleese mutima mulungi naye ate aleese kituufu ekyayogedde kituufu
nga bwe nagamba abantu nti Katikkiro ogaana abataka okgenda e Namibia okulaba Ssaabasajja Kabaka kyali kikyamu kubanga abataka be bavunaanyizibwa ku Kabaka kyokka ate yakola ekituufu mu bukyamu yadde nga kyali kikyamu yes ate kyali kituufu nti abataka baayita mu kkubo kyamu basaba mwami Museveni ate ababateekamu ssente abakkiriza okgenda okulaba Kabaka kati Katikkiro teyali mu position yegaana abataka kuba bakulu okumusinga mu bwakabaka ne ku Kabaka naye yakola ekituufu mu bukyamu kubanga kyekyali kirina okukolebwa akaseera ako lwaki tebagenda Mmengo ne basaba noga tugenda kusinkana Kabaka teri yandibaganye lwaki musooke wa mwami Museveni mumusabe kagamba nze bw'osooka n'osaba eri nojja nze oŋŋambe obanga ntegeezaako butegeeza tugenda kulaba gwe toyina makulu okategedde yes. Kati Erias Lukwago eno gemu yagibaze bulungi newankubadde be yagibaliddeko bagezi nabo bagezi bamulaba akategedde kategeere atakategedde tofaayo tujja kusanga katweyongereyo okay bwe tubanga tweyongeddeyo otyo njagala tufune ebigambo bino bigambo bya munnamagye eyaganyuka era nga kati mugenzi yakasirya eggwanga omusajja ono abamu kuffe tumuyigirako bingi newankubadde mugenzi mu kiseera kino kasirye ggwanga tuwulire ebigambo bye abantu bangi bapraisinga Museveni era nga bw'oyogera ku Museveni bakankana ne bagwa n'okugwa Kasirye Ggwanga yagamba nze ndi Kasirye Ggwanga ne Museveni naye muntu nga nze okitegedde ayina omusaayi ffenna tuli emmere enfumbe mu ssaaniiko okategedde nnyo nagamba why Museveni yaani era yagamba nti teyawagira Bobi Wine mu kalulu ka 2021 naye 2026 yaga ngenda muwagira ate ngenda mu traininga we twogerera Kasirye Ggwanga ali mu ttaka newankubadde nga ali atusuubiza enfa ya Kasirye Ggwanga abali ku mukutu abaludde nange nagibawa engeri gye yafaamu n'okulajja n'okwaliwo bwe bamutwala ne bamuteeka mu balakiseemu katugende mu mboozi eno gye tugenda okuva tuwolekere ebigambo ebigenda okuggalawo program n'ebiggalawo biwulirize kuba bikulu nnyo 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 katugende wa Ggwanga. President Museveni not to be challenged. Answer that one. Who is he? No, he looks so indomitable. He has indomitable to you. He has money. He has what money? The power of incumbency, the advantage of incumbency. That is Njara opinion. Why do you see Bobby in 2026? Yet he's standing in 2021. I'm training him. Why is it? I'm training him. Oh. Isn't this betrayal of Museveni? Betrayal of who? You are betraying. By the way, you're betraying. That is where you guys go. You go wrong. Agamba nti olw'okubeera Kasirye Ggwanga yalwana ne mwami Museveni. Yes. Onaamugamba nti bw'onaaba towagidde Museveni onaaba tomuliddemu olukwe lwansonga nti yewuwo okitegedde mwazirwana. Kasirye Ggwanga agamba abantu abasinga we mukolera ensobi kugeraageranya bintu bibiri ebyenjawulo. Museveni nange nze Kasirye Ggwanga okategedde kwegamba balinga abamugamba nti oli munno osobola omuvaamu bw'ataba mu bulamu bwo tebutambula. N'ekino kibuuzo kyabagwagwa munno we mwazirwana. Abedi Bwanika kyabuuzizza wali emabega nti gwe Lord Mayor ova otya mu simanya mutazindwa n'ogenda owagira omulala. Kyekibuuzo kye kimu kye baabuuza kyali kibuuzo nga bakibuuzaani aliwo ayali ani maama ng'era bamubuuza owaaye owagira otya ono n'otawagira oli kyabugwagwa. Kasirye Ggwanga ayanukula. Museveni is Museveni. Kasirye Ggwanga is Kasirye Ggwanga. I'm telling you, I'm training Bob Wine to be president of. Okategedde? Yes. Eh? Traininga
his excellency abere president ebyava mu ekyo kwali kufa munange kama muwumuze mirembe. Now awo tuveewo bwe tubanga tuvuddewo bino bye bigenda okubanga biddirira ebisembayo. Ono ye meeya Mulyannyama yabadde ku program gye nabagambye nga tutandika ya BBS yabadde muliro najyagadde ebitagambika era twebaza BBS olwa program eno. So ebifaananyi byolaba bya BBS Telefina. Yes. So tuwulirize Mulyannyama ono ti kana akalulu tekabadde wakati wa people's power and the military power oba militarism kabadde wakati w'amaanyi g'abantu n'abakwate mundu bekabadde enjawulo kye kabaddemu nti baavuddeyo n'agombuto era wendabye state ate ne gwoleese omuyise akwanaganya ku community tubali twagala operation webikwekweto biro si by'abaana babuze mulange okolagana ne poliisi n'ebirala asi byono. Statement eyo giwulidde. Yes. Poliisi amagye bwe gamala okukola ebyekisiru mu bantu gakubye abantu gatulugunyiza gawambye gookeza gatemye gasse bwe basindika alina okwogera basindika wa poliisi naye ng'ate abakoze ebikolobero bamagye. Mulyannyama kyagambye nti oyo ali mu kifo kikyamu. Yes. In fact tebaleese na mwogezi wa poliisi baleese akwanaganya poliisi n'omuntu wa bulijjo yabayogerera ebyabaddewo amagye gakola ensobi. Kyovala amugambe nti ono ali mu kifo kikyamu si yagwanidde okujja. Twagala okumanya bali abambala ebiddugavu be bandibadde ono be tulina okweshoninga kubanga bye babikoze. Okategedde nnyo tweyongereyo kuba kati kino ekyambalo bakisse saagala kulimba era nga ndi maaso ga kamera za Telefina njagala twebaze his excellency president Kyagulanyi okubanga abaana akyabakutte Hillary abavubuka bakwatidde kavulo obeeka mocha singa bana twewaggula tusula na bano tuzaalibwa wamu nammwe ne bajja mu bantu nga kye mwagala Kamanda Damulira kyakola ensi egenda kutabanguka. Dr. Paulo Semwogerere yatugamba nti we kuba kubuuka mirambo kufuna bwa president fe abaali abato batabani be bazzukulu be sijja kikola. Abakulembeze ba Afirika mu kujja babuuka mirambo ne balwa mu bukulembeze nga babuuka mirambo n'okugenda babuuka mirambo. Wabanga Genosalari eggulu ng'ali mbayimbi ng'aganye okuwa bano ba Anatoli history wa Uganda ng'eggulu babadde balambula buwanga eruweero emukono n'awalala naye ng'obuwanga obwo balina n'amasasi mu bibiri nga tebamanyi kyava kuki nga ffe tusazeewo mu bintu byaffe byonna bye tukola okukopya Rwanda militarism. Tetukopyeyo nguudo, tetukopyeyo malwaliro, tetukopyeyo bisaawe bya mupiira wabula tugamba nti enkola ya Kagame yebejja wano nga mwami Museveni olitayalinga Jeno Katumba muli eyo nalweyiso tukulaba ku radio naye abantu baffe bano abali mu uniform temubawadde history wa Uganda twatuuka tutya wano. Oyo ye meeya Mulyannyama nayagadde nnyo ebigambo bye bikulu nnyo yabadde abijja ku ntobo ya mutima nga bya bulumi naye ng'abibagamba mu mukwano mu kuwagala. Yes. Nti ebintu mubiraba mu layini ndala mulimu ango ndala mwandibadde mwebaza Bobi Wine bana dine eggwanga bwe likwatibwako omuntu ali ku ludda oluvuganya gavumenti nga katwewungu singa tuli mu musaayi. Teberezaamu singa Mpuuga yali mu kiti kya president. Mpuuga ye tategeera ati kati ngamba Mpuuga olwedde kati mwakola eki singa twafuna omuntu nga nakyo kyolaba Bobi Wine kyakola. Mpuuga yandibadde abagamba bugambe mugume abo bajja kufa bagenda tulindeko mubaleke. Olaba baali bateesa ekisanja ekijja mbu kireme kubeerawo mwami Museveni bamwongereyo emyaka 3 nga bateesa waagenda
kireme kubeerawo okategedde teri kulonda oyo empuuga okategedde anyway katwolekedde omusajja gwe nayogeddeko simanyi kuba n'abali wano yaani nemmwe mujja mweronderawo twolekedde njogedde ku bigambo byenze nabyo ndeesa abaddi Democratic Alliance nendeeta DP Democratic Party nendeeta abantu ab'enjawulo kakati omusajja gwolaba ku screen oyo ali mu green yes wakati owa Galubindi oyo akola ne Nobert Mao ne naye ayimiridde awo ku opposition omukulu oyo yavuddeyo n'agamba nti NUP ekolagana ne gavumenti era n'agamba muleme kututtira nsi yaffe omukulu oyo agamba nti baba ina obwongo obuli sharp obwongo obukolerawo aba DP bo baakirabirawo nti Nalukoola ono ye lwaki bwe yali atambulanga poliisi temukwatako Nalukoola tebala nabagambye ekigambo kiri ekyomumwa tokiddamu sijja kiddamu kakati njagala tugende mu mboozi yo n'omusajja wogenda otegeerera nti abantu beetikka ensujju naye nga baziyita emitwe ne gibazitoowerera wuliriza tutandise n'omusajja ono saagala onyiige mukwano gwange newankubadde binyiiza njagala owulirize ebifaananyi bya BBS Terefayina era tubeebaza naffe tukozeseza ku footage wammwe BBS tugende tuwulirize omusajja ono DP wajja procession eya Nalukoola nga n'abapoliisi be bagiragirira in fact nga sinnaba na batwalawala akatambi kano kankazze wano tufune tulabe ku kyayogerako kankazze wano ebbali si bwe kiri then tukagaziyemu tujja tufune ekifaananyi wano wansi nga situnnaba nakweyongerayo mpuliriza njagala tufunire ddala ekifaananyi ekituufu ku mwami ono kyayogera era kyatugamba kwetuwuliriza nabakuba n'ebifaananyi mbikuweereza bibiri kwaliko patro kwaliko n'abapoliisi abalagirira kati awo enjagala okujjira ku nsonga eno nti nzize nkyogera nti NRM ne NUP muleme kwokya ggwanga lino ate ina nekyeŋŋenda okwogera. Can I hear that again? Yes, NRM ne NUP muleme okwokya eggwanga lino. Oyinza okwenyonyolako abawuliriza abalabi. Ekisooka NRM yeri mu gavumenti, NUP ye leading opposition. Okay. For some reason, nze mbadde Kawempe. For some reason, neneeyisa ya poliisi ne jaati n'abalala abaakubye abantu be baayambye Nalukoola okuwangula akalulu. Era siba mukyamu bwe ŋŋamba analysis eyange scientifically nti abantu bano bayinza okuba nabo beetaaga kubuulirizaako nkolagana ki gye balina. NRM ne NUP. Mukulu Kennedy. Lwaki? Mukulu Kennedy sibamu katono omulabi. Njagala tusooke twogerawo nga ne omukulu Sozi Kaddu Mukasa tannaba mmubuuza. Yes. Sinje tuli mu kulaba wano eya poliisi. Eyo yali laale esembayo. Nga Nalukoola agenda ku campaign esembayo. Campaign esembayo. Kyokka we baakubira ababaka ba parliament n'abaana babamenya amagulu omwali n'ettawa eyo yali eggulawo campaign ku lunaku lwasookera ddala zonna za kansolo Yimbazi Nalukoola. Gye tulaba awo kifaananyi kyolaba ekijja ku screen yo bwe kiddayo emmotoka gyolaba eya white ya kansolo Yimbazi Nalukoola. Yes. Emmotoka ya poliisi yamutomera n'emwekiika. Awo waliwo abagwarabba bullet. Yes. Mwe mwali ne munnamawulire wa Galaxy. N'abaana nga Swabula w'omukisa ne batwalibwa mu malwaliro. Kituufu. Now, omukulu ono atugamba NUP eyina enkolagana ne gavumenti. Naye kitegeerekeka nti obusungu buviira ddala ku ggumba. Lwansonga nti NUP ekola ebyabalema. On top of that,
Elias Luyimbazi Nalukola yabadde legal advisor mu DP. Yali muntu waabwe. Okategedde. Era gye yavudde okuyingira NUP. Kitegeerekeka nti omusajja omukulu ono obwongo bwe buganye okwewumba n'okwetereeza akkirize nti omuntu gwayogerako kituufu yagenze ate bino bye by'obufuzi omuntu waddembe okusala eddiiro nadda awalala kasita wabanga waliwo omulamwa addidde obusungu n'ennaku ebaluma ku mitima n'agireeta ku TV naye n'atakozesa bwongo na kutegeera kumanya nti waliwo empumba n'endeeta gy'alina okuleetamu ebigambo bye alina obusungu bwe tubutegeera. Tugende ku kibuuzo. Ono alina Nobert Mao beba atunda DP ewa mwami Museveni babiri ne Mao we alina ne munne balinga basatu bana. Mao akolera government ya Museveni ne kati ono bamuleese ayogera mbu ku opposition esanje bisi yabogerera kati opposition ayinza okutabuuta kutegeera bw'ogamba nti be bayambye Nalukola okuwangula mu kutunulako mu kupimako Nalukola yabadde tayinza kuwangula nga poliisi n'amagye tebiyingiddeemu kubakuba second kankuwe bibiri lindako bigenderewa mu bibiri n'ekirala bw'otunula bw'oti akalulu aka ketuddamu kano ketwazzeemu owa NUP yali yafuna emitwalo 4,100 owa NRM nga yafuna 6 era muli kikuwa okubuusabuusa nti NUP ebadde terina buwagizi mu kitundu ekyo kakati webale owulidde ebibuuzo ebyo ye mu ndaba ye musajja mukulu n'obugaalubindi ku maaso bubbi bwabisi okategedde bamubuuza nti gwe mu ndaba yo n'entegeerayo olaba nga poliisi teba kuyingira mu nsonga za Nalukola Nalukola NUP tebadde n'amaanyi gawangula kalulu ako singa poliisi teyamuyambyeko okategedde ne baddamu ne bamubuuza abadde ayanukula ne baddamu ne bamubuuza nti NUP tebadde na busobozi buwangula kifo kino n'atwanukula kubuuza kibuuzo ekyo mu kalulu akawedde aka 2021 bakandidate baali 10 nga bano omugenzi Segirinya yafuna obululu emitwalo 4 mu 1,000 mu 1,000 mu 9,7 abana abakulembe abantu abalonda baali mitwalo 6 mu 6 n'abagwamu abatono abantu abana abakulembera akalulu ako bonna mu kalulu kano tebabaddemu Segirinya yakawangula Kidandala ali bweru owokusatu yali gundi wamwe Kasenge Tom owokuna yali Latifu abo ku bululu emitwalo 6 mu 6 abantu gyo bakuba bo bafunako emitwalo 6 bo bafunako 6 abantu abalonda bali mitwalo 6 mu 6 abana bana abakulembera benjogeddeko Segirinya Kidandala Kasenge ne Latifu bafuna emitwalo 6 out of 66 kati bonna nga kuliko eja Segirinya ena anga kulimu eja Segirinya ena kati bonna bana abana tebabaddemu naye lindako katono Segirinya yayinako ena bano abalala baddawo abasatu be balina ebiri gy'oyogerako si kyoliko ekyo kankiddemu abantu abakuba akalulu mu January 14 2021 bali mitwalo 6 mu 6 abana abakulembera ne batwalako 6 ne batwalako 6 ne the remaining 6 ne bagabana akakaaga ne bagabana akakaaga abalonzi ku register baliko emitwalo nga 19 mu 15 kuluno register yabaddeko abalonzi emitwalo 19 mu 9 mu 6 mu 4 abantu abakubya akalulu babadde mitwalo 2 nga mu 8 rafre tukayenge 2 mu 9 tejaweze 3 kyekisinga obukulu 2 mu 8 kuba bino nabibaze ng'omwo mulimu spoiled votes invalid votes ne votes cast nungi ku bantu emitwalo 19 ne kufunako 2 mu 8 ekitegeeza abantu 14% be balonze
Nalukola n'afunako omutwalo gumu mu kasanvu nga mu lusanvu nezigwamu. Otegedde abantu emitwalo 17 mu 10 nezigwamu tebalonze Nalukola either by being absent oba okulonda bali abalala. Kiki kyentegeeza bwe mbuuza ekibuuzo nti kibooko z'abakulu bano ng'ono taliimu. Mulekemu kuba poliisi yabaddeyo. Tomwogerako nga nze singa abadde ayambadde toyogera ku the person of Anatoli. Anti kyeŋŋamba toyogera ku person Anatoli, oyogera ku police as an institution. Kati obujega bw'ono omusajja buliwa Anatoli yakwanaganya poliisi n'omuntu wa bulijjo. Bw'ayogera ono bw'aba ayogera agamba nti ono ye amugjamu. Naye ababadde bavunaanyizibwa ku kalulu k'ekawempe babadde ba poliisi kubanga Electoral Commission mu mateeka ekolagana na poliisi si majje. Era bwe tuba tutunulya ku siini eno gye tulaba wano ebbali tulabawo poliisi ne kabangali yaayo tetulabawo majje. Kati ono talina mmujjamu kuba wa poliisi kituufu naye ali mu defendinga mu kifo waali. Bano abali mu siini eno ey'okubiri gye tulina n'erimu emmotoka ba poliisi kituufu be batuufu obeera mu kalulu. Bwe baba nga be batuufu lwaki tulaba bino ku screen ebyatuuse ku kanso ku mmotoka ya kanso tweyongereyo olo kaddu mukasa honale kyenjogera ne bwe twali mu harmonization meeting ku Electoral Commission waliwo KPM ye Achega yaliwo waliwo na Noka RPC waliwo nowe Wandegeya n'abantu ne bamwebaza nti akola bulungi linnya lya Kiganda oba Katongolo oba n'abala ekiyitibwa reverse psychology njagala mukirabe. So ensonga gye mbadde nzijjako ddayo wano tobuuka era tebambala biddugavu by accident abo by accident. Ne vidiyo eyo njagala mugitunulire enkaliriza mulabe oba waliwo ekikondo oba omuggo ogwatuuka ku Nalukola. Kati ekyo kinnyonnyola ki? Namaze okubuuza ekibuuzo ekyo. NUP ezannya reverse psychology okufuna sympathy ekolera government ekolera NRM naye abantu etuzanyira ku mutwe abuuza nti ku siini eyo njagala mutulage oba baakoonako Nalukola ekikonde oba balina kye baamukola. Eyo siini eri ku sayidi eno va kweno erimu emmotoka naye eri ku sayidi eno gye tupozinza atuwuliriza erimu abajjaati yedde one nga kanso agenda okategedde yedde one eyalimu abajjaati tuyita kigula luki. Omukulu atugamba nti nga tebaamukubako yadde omuggo. Wuliriza ng'ogyeko okumuyuliza essaati waliwo ekinene nnyo we bamusika ku pikipiki. Waliwo ekintu ekiyitibwa reverse psychology njagala mukirabe. So ensonga gye mbadde nzijjako kibooko bwekaaba amasasi ne gakaaba oba oyagala oba toyagala kikendeeza ku balonzi. Naye tulina abalonzi ab'enjawulo. Tulina abalonzi ekirungi muto wange meya aboogeddeko tulina abalonzi bano abato ba foot soldier bano abagamba waliwo n'oluyimba olwabimbibwa nti bw'oba otaddemu bw'olaba emmundu ogiyita fimbo. Okitegedde abo they have nothing to lose. Naye mukulu kaddu mukulu dokita bw'obiraba bw'otyo eno y'ensonga enkulu wempunzikira ogamba baana bo geeti mugigale tetujja kulonda. Therefore you suppress the vote of the serious, not serious, simanyi bwe nkiyita abantu balamu n'abalala n'olekawo bali booleseewo bano abatalina kye batya babadde balonzi baani? Be balonzi baabano abagamba nti babakutte tebannayingira mu kintu babakkakanyiza. Abo bo tebafaayo. Kyova olaba nti kyenva ŋŋamba nti
kubanga mu Kampala kimanyi kakati ayinza okubeera ng'ekyo kikubuzaabuzizza. Yes. Omukulu ono agamba abantu abagenza okulonda beebo abanaabufu b'omutwe abayiika windo era ng'abo be bawagizi ba NUP abalowooza nti oli bw'aba akutte emmundu bo tebagiraba balaba nga akutte effimbo. Oba otegedde kyategeeza nti abantu abali siriyasi tebavudde mu mayumba kulonda. Abatali siriyasi beba abalaba emmundu ng'omuggo ne bagenda ne bafuluma ne balonda. That's how stupid this man are. Bwe busirwa musajja oyo kwali. Okitegedde nti obutategeera bwe bumuleese ku layini egamba nti abalonze basiru abasigadde wakabe bagezi mu mutwe gwe alemeddwa okutegeera nti lwaki gavumenti ya deployinze to that extent. Ya deployinze okulemesa abantu okulonda yeekola ebyeyagala. Abo abamanyi vali eri mu kulonda beewaddeyo okuyita mu masasi bagende basuula akalulu kaabwe kubanga gavumenti yawadde teyagala balonde. Kati abo bayita abasiru bayita kwegamba era agamba be bawagizi baani Bono Bobi Wine. According to ye alaba olwo tebategeera. So kati yabadde abaagala waka nenjagala mujju yabadde abaagala waka era agamba abantu abalina amagezi tebalonze basigadde mu bikomera byabwe. Njagala tweyongereyo owulirize tunatera okubeera nga trapping up. Honorable obadde mu kalulu nti buli lwabeerawo violence voter turnout ebeera wansi. Naye bw'analyzinga abantu abasalawo nti tetujja kulonda si be balonzi ba Nuupu. Otegedde kyenkunnyonnyodde abantu abasalawo nti tetujja kulonda si balonzi ba Nuupu. Kati njagala kubuuza tewabeera kubeerawo mbeera era n'ekisozi Kaddu Mukasa yamubuuzizza nti ab'ebyokwerinda tebabeera kubeerawo. Olaba Nuupu ng'eyabadde tasobola kuwangula. Kaka Kizeno mu maaso abuuza nti agamba nti turn-up y'abantu etalonze ye yetalonda Nuupu. Ekibuzo ne kibeera nti akalulu akataalimu mazima na bwenkanya akaseggirinya yakawangulira ku mitwalo 4. Okategedde ono yawangulidde ku mutwalo gumu mu 770 n'obugwamu. Kitegeeza turn-up y'abantu dulinga tewali masasi kuseggirinya yali waggulu kyobula yawangula n'emitwalo 4 plus. Olw'okubeera abaddewo okutya wabaddewo amasasi omuntu eyawangudde mu kana akalulu yawangulidde ku bantu omutwalo gumu mu 7. Ekitegeeza abalonzi emitwalo 19 abasinga baatidde okufuluma mu mayumba. Obudongo n'obutumbaavu bw'ono omusajja ali ku screen mu nsonyi okwogera bwentyo bwe butategeera nti giri emitwalo egyasigaddeyo gyabadde gisobola okuwa nalukoola kubanga gyawasa eggirinya era bawagizi ba NUP. Ekyo takitegeera. Ali babadde ne candidate bamuyita Oweekitiibwa Kasacca gwe baatuwa DP gwe yaleeta Oweekitiibwa Kasacca. Obutalowooza n'obutategeera bwe azza nnyonnyola nti Nalukola yalondebwa emitwalo 10 omutwalo gumu mu 770 n'obugwamu. Agamba abalonzi bano abaasigalayo abo si be balonzi ba Nuupu. Naye ng'olwedde ayina figa gy'amanyi nti we wataaliwo kajagalalo NUP yawangulawo awo wennyini gwe baddira mu bigere yawangulawo n'emitwalo 4 n'omusobyo. Nga tewaliwo babyakwerinda batiisatiisa bantu. Kimulemye okutegeera nti singa temwabaddemu babyakwerinda kana akalulu Nuupu yabadde kawangulira waggulu kubanga bo bonna bawagizi baayo abalonda seggirinya bawagizi baayo. N'obutategeera obulala kwe kubeera nga alinga atugamba nti NRM ŋŋanzi nnyo mu kawempe.
abalonzi ba Nuupu bonga bwakugambye nti Kyagulanyi yabakutte bo bajja. Mukulu Kennedy ngenda wa dokita ekyo kinenyezaani. Mu kifaananyi ekyo. Otegedde ekibuuzo. Okinenyezaani ekyo kubeera nga turn up mu kalulu yabadde ntono. Nga siwe twabadde tusuubira. Era n'obugalubindi bwe alemye okutegeera nti waliwo ebifo 15 ebitaabalibwa. Naye ng'ebifo 15 ebitaabalibwa bye bisingamu abalonzi kyokka ng'abaayonoona obululu obwo baali basirikale. Fani base esingamu 2 ebitaabalibwa. Tuddemu nziremu mbajjukize nti nabagambe nja kuleeta omusajja ow'omumwa ogwakyama. Tukijjukira mukama wange. Kyenva nkugamba nti mpozi kankikuddemu bwenti ekyo ky'obuuziza. Ndowooza otegedde omuntu abuliddwa ebyokwogera. Kyenva nkugamba nti ekyo ne kibula nabulwa engeri gyakituusa. Engeri yo kiwumbawumba. Okitegedde naga kanziremu kino ky'oŋŋambye. Nammwe generation gye muliko mugimanyi mmwe basajja mmwe abalinga. Bwe twali mu harmonization meeting. Kati kino kyagenzimu kye bayita okuwaayira. Obulimba. Kye bayita okwonjera. Nga ffe tetuwagadde yadde ekigambo katusooke tumulekere moderator owulire bye yamubuuzizza. Ku byagenda okwogera. Bakandidate babiri. Ekisooka nina abantu be nali ntudde nabo sijja kwogera we baali bakolera. Bagamba nti ku olwo Secretary General w'ekibiina ekimu yajja nti n'agenda mu Kasonda wali n'ayogera ku simu nga tamanyi nti mu ruumu emabega eriyo abantu n'agamba we must create a scene. Eggulu luli nayogedde ne commissioner omu. No. Unsubstantiated allegations. Yes, I'm giving you what I was told. Let me katikanjogera omulala. Wali ekyo nkugambe tukirekere moderator. Yes, amutwalaganye. Okategedde amugambye ezo allegations. Ezengambo. Okategedde. Then tweyongereyo. Kati aleeta olugambo naye njagalera nkujjukize. Namboze yali mu program ku NBS Barometer Kasa Meme ng'ali ne Charles Rwomushana n'abalala. Rwomushana n'agamba waliwo eyaŋŋambye ate nga wa munda mu Nuupu mbu this and this and this. Namboze namugamba mwogere. Amugamba sisobola kumwogera. Namugamba kitegeeza. Bw'oba ogamba nti wa munda nga kulemye okwogera kitegeeza gw'oli musiru. Katonda agamba mbu waliwo kitegeeza ono musiru. Kubanga tasobola na kwogera yamugambye. Kyova moderator amugambye za allegations twale eri. Tuzireke. Okategedde. Commissioner w'Electoral Commission. Mukyala mweru bwati. Mukyala mukaka munyo mulungi. Nali naye ku Tali Center. Ye n'agamba nti ku olwo Secretary General wa Nuupu yajja ne Nalukoola. Ebintu byaffe babiwambye naki n'abagamba ekyo kitono mutuule wali tubawe ebirala mu biwandiike. So ekyandibadde kifuuka ekizibu n'akola ki? Nawo nja clarifyingawo. Mbu omusajja ono kyannyonnyola mwenna mujjukira nti Kanso Luyimbazi Nalukoola ogenda munominatinga. Yes. Bakwata omuyambi we n'ebiwandiiko ne bamubuzaawo. Ebyali bireeta emikono gy'abalonzi. Okategedde. Era waaliwo awo okwanguwa. Yes. Bagende ku baakakiiko babaga bannange batubyeko ebiwandiiko byaffe. Era waaliwo obuzibu okuyingira but finally baamala ne bayingira. Ne babawo empapula waaliwo kaweefube w'emikono okufuna bani abagenda okusemba nabikoze bitya sitampu na biki. N'amala n'abifuna. Obunafu bw'obwongo bw'ono omwami atudde ku screen atudde ku TV n'obugalubindi. Omukozi wa Museveni agamba nti ekyo kyekyali kigenda okukaluba naye Electoral Commission yakigonza. Ekibuuzo kiri nti yali ayagala Nalukoola mu kalulu oba yali tamwagalamu? Tamwagala. Bwali buvunaanyizibwa bwa Electoral Commission okuddamu okuwa Luyimbazi Nalukoola forms oba tebwali buvunaanyizibwa bwayo? Bwali bwa Isera. Kati ono kiki kyayagala otugamba? Tamenyezza baakwata forms ono
anenya gwe babbako fomu. Kyawala nagambye nti si musiru mulwadde. Tweyongereyo tumaliriza wasigadde seconds 39. Nakikakanya. Kati kiri kyembadde nkugamba kyoyita unsubstantiated. Nti oli bw'aba yayogera nti we must create a scene. Tomanyiyo mukulu kaddu naawe obadde muno ne muto wange tubadde mu Kampala wano nti abantu beewamba. Temumanyiko omuntu omwe yeewamba ekawempe ne yeeyiwako tomato sauce n'omusaayi gw'enkoko. Era bwe baba baali bamuwamba nti aleme kwewandiisa ate lwaki leeta ebipapula byalabika. Dr. Hillary reverse psychology muffe ba brain power atakola. Oyo ye brain power. Manyi ga bwongo. Oyo brain power. Akozeseza ku bwongo bwe omulundi ogusoose. Era akozeseza obwongo bungi amagezi mangi okunnyonnyola ebyekisiru. Naye nga bebe annyonnyodde obitegedde. Kati n'okyama n'omumwango oyogera bya kisiru. Eddakiika zonna z'amaze. Ayogedde bwereere. Nga byonna bya kisiru. Bweba figure 0. In fact ne 0 figure number negative. Alinga tiimu yange. Samba season number nemaliriza nga batusiibudde nga basomesa tukubira mu ngalo. Okitegedde. So twagala kubebaza mwenna be tutambudde nammwe. Mwebale nnyo mwebalire ddala okugoberera omukutu guno gwa DPTV Uganda. Yenze Sajime ndine muganda wange Mogani okuva eruwe. Mogani wangi luwero wagwani wero nungi nnyo. Tulina nowa NRM gwe twagobye twagala kutumanyira abantu beruweru katwetegerera. Mwagobye omuntu. Twagobye omuntu. Genda maaso n'okubeera nga osubscribinga ku mukutu gwaffe yakatwegattako nga gwe mulundi gwo gwosoose okubeera nga ogulaba subscribinga ate genda maaso n'okubeera nga olikinga tekigana na kusharinga video so vuwa video yaffe like mukwano gwaffe gwe wenna twagaliza ebirungi. Njagala kubeera nga mbateera wano Mukama Katonda atakuumira mpeera abampeere bye musinga okubeera nga mwagala mubeere bulungi era mweraba.